babala mu minisita w'abaana sina wenteeka abaana nsaba kuyambibwa kubanga embeera gye ndimu si nnungi sina na mulimo nja kulimba embeera mbi bana abakooba bonna abalanizi b'eddembe banyambi kubanga ziseba sina wentandikira kubanga nze okufuna ekyokulya mala kwoza ngoye oyoleza abantu ku kyalo kati nakola mulimu ki nali nkolera mu bazungu ne batuyimiriza kati sina mulimu mbeera awo saba kuyambibwa bana banja n'abakooba. Omulabi omulungi owa Blaze Media tukuleetedde emboozi y'omukyalo ono bamuyita Maama Hamza abeera Nansana. Kigambibwa nti ennyumba yeeyo baagimuferako n'atuuka okusayininga endagaano ennyumba era eraga tekyali mu mannya ge olw'abafere okozesa obukujjukujju ne bamubba nga tasigaza yadde n'ekikumi. We twogerera bino ennyumba bagimugobamu agiveemu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno. Webali kubeera ng'ebbanga lyonna otwekuumiddeko. Amawulire agandese leero ganakuwazaamu naye tubadde tulina ate okujja tusobole okubeera nga tuweereza eggwanga kubanga tukolera abantu. Sirinze kandi n'omukyalo ono agenda kuba abeeyanjulira baŋŋambye ye Maama Hamza. Okay. Maama Hamza nsaba obuuze ku batulaba. Musibe mutanda basibe ne banyabo. Ekindese ku mpewo zino eza TV eno n'enyiike nyingi nabbibwa mu bufeere bw'ekika kya waggulu. Abasajja bajja wano ne bagula ne bansonasona ne bantwala gye bazaaliza ssente Nakyerongosa ne bagamba tugenda zikubisaamu. Olwatuukayo eri ne baneefuulira ne bangamba genda onaaba amata gano. Ne mbagamba nze sinywa amata. Ne bangamba nedda gwe naaba amata ogenda omiiseemu eddagala wa ku nnyumba. Ne mbagamba ennyumba bwe mba ngitunze si yange kati lwaki mba ngenda ngiwamu ki eddagala. Tugende mpola mpola ma. Ebintu bino byonna byajja bitya okubaawo. Tugende mpola mpola otunyumize emboozi nga bwe yatandiikira. Wajja otya ofuna ekirowoozo ate eky'okutunda ewakaawo? Kirowoozo wona kijja ekyokulowooza okutunda wano. Wala ngoye yafuna olubuto. Muwalawo? Omukulu? Omukulu. Gwe bayitaani? Katusime Patricia. Yafuna olubuto? Mufumbo? Kati yafumbira ennaku zino. Kati yafuna olubuto ali wano. Omusajja ne yeegaana olubuto. Taata w'omwana? Taata w'omwana. Ne mugamba kati okusinga okubeera wano gwe badde osinga kumbeeza mu kibuga. Tutunde wano tugende mu kyalo. Abo yafunira olubuto baali babeera n'omwami? Nali mbeera naye wano be baana bawe. Namufunisiza wano olubuto? Naye ng'agenda n'akola? Yali takyakola. Bwe yafuna olubuto n'alekerawo okukola? Yali asoma. Abaana bafuna embuto mu COVID. Kati n'atuula wano ate ng'amufunisiza olubuto. Musajja mukulu amusinga ku myaka. Ne mugamba tutunde wano tugende mu kyalo okulima n'okulunda bana abato mbateeke mu bisulo. N'omwana naye n'akikkiriza. Kati byakikkiriza ne mugane tulufuna ki omuntu. Kati ziri erume essembeyo ebbiri ezo twali tulundiramu ki? Twali tulundiramu embizzi. Ziri zonda ze za Boys Court? Kati twali tulundiramu. Wajja omusajja azeegula embizzi. Kati yajja ozigula. Nangamba mukyala gwe n'omukono gw'okola ki? Gw'okulunda. Singa ogenda wagazi oyinza okola ki? Okulunda. Mugamba singa nfuna omuntu ampa ssente zeegasa wano. Nze mbadde ngenda atundawo nzirewa mu kyalo okulima n'okulunda. Nagamba nze. Ng'ekikoya kyayisizza wano. Mwana mufunisa lubuto? Mwana mufunisa lubuto ate nze sirina mulimo nange banyimiriza gye nali nkola. Mugamba kati gwe mbadde nfiirira nnyo osomere ku standard yaki? Y'ekibuga? Y'ekibuga kati. Bamufunisiza olubuto? Kati nabyo bigaanye. Kati tukole ki? Tutunde wano. Kati omwami oyo ayajja agula embizzi. Angamba mukadde osazeewo okutunda wano. Ne mugamba bwe mba nfunye omuntu ampa ssente zeegasa. Nze nja akola ki?
nja kutundawo. Ploti yenkana etya? Eri 45 kwa 25. 45 kwa 25. Ennyumba erimu ebisenge bimeka? Ennyumba erimu ebisenge 3. Na buli bubiri. Boys court, room 2. Obadde omazeewo bbanga ki? Badde mmazeewo kubanga najja 2:10. 2:10. 14 bwe tuba tubaze bulungi 14. Wajja 2? 2:10. Emyaka nga 14 15. Gye mazeeko wano. Myaka nga 15. Okay. Go wagulawo taata w'abaana yagula? Nze nagulawo. Go wagulawo. Taata w'abaana ye omwami waaliwo? Taliiwo, simanyi ebimufaako. Wagenda okugulawo nga temuli mwenna? Twali ffenna ye nadduka. G'omala okugula wano? Ye yali yagenda dda. Ebyo byagwirawo. Yali yagenda dda. Okay. Okay, ofuna ekirowoozo ekitunda. Ebyaddako? Nafuna ekirowoozo ekitunda. Omwami oyo n'angamba agenda kunfunira abaguzi. Oyo agula embizzi? Sengoba. Era nga agenda kunfunira abaguzi. Ne mugamba ogenda bajja wa naga nze siremererwa. Nina wana baawumula amagye abaliko abolengwa abaana ba muzeeyi abagula ssente ezeegasa. Ate omwami bwe yagenda wayitawo nga mwezi nange ne mbyerabira nagenda okulaba akomyeyo akonkono ng'alingiza mu ddirisa mu kageeti kano nangamba nnyabo nze nkomere mugamba ani nangamba akayumba baakagula ne mugamba akayumba ki ndi njogedde bubi ennyumba baagigula mugamba ennyumba ekyaliwo nze mbadde ndeese omuguzi kiro emisana osanga 8 yajja n'omusajja agamba nze mudduseeko mulesa atambule empola wali agende kunsanga nga tumaze kwogera naawe nemugamba kati lwaki omudduseeko gy'alaga tamanyiire najja muzeeyi kati omuzeeyi olwajja nagamba wano wansanyusiza wadde walungi otundawo meka kati ono nga ngambye oyagala miliyoni meka nemugamba bafunye omuntu ampa 28 nkola ki nvaawo kati olinaga nedda nina abagaga bange bwe naayongeramu endala naye mugamba buli muntu alya ku bwongo bwe bw'oba osazeewo kwongeramu naye nze njagala ki 28 nangamba nze puloti zitambula ennyumba ne bwobadde ogiteese katale kati ginkwase ne mugamba bw'oba n'omukisa ogutunda osobola kutundawo nangamba nze nyina gundi nyina wentambulira eyo towayo wadde n'ekikumi ne mugamba wootambulira wa ennyumba ddakiika buddakiika bamaze okukola ki ogigula ne mugamba ebintu nga sibyagala nagamba mama wange tugenda teekamu wadde n'ekikumi ne mugamba lwaki ogamba sigenda teekamu n'ekikumi oli afuniramu wa nagamba nze njala kutwala si wala wa Luweero ne mugamba Luweero Luweero simanyiiyo kati bwe yatambula amaze kwogera nja kutwala ali Luweero ate bwe yatambula agenze nagenda okulaako basimu mama wange omusajja bagambye yasenguka yadde eno Hoima Road Nakyerongosa mugamba Hoima Road Nakyerongosa awo ntegeerawo eryo ekkubo lyange erikola ki eritutwala nga tugenda mu kyalo nti kati enkya nkusanga okoze eki owetegese ne mugamba naye sirina ssente naga nedda tebaagala ssente gugenda twetaaga tukuyambe ngamba kale najja bulungi nantwala baali budde bwakomakya otwatuuka eri neefuula nga ayiseewo ali ku piki yatuuka waliwo n'amwekubisa mu ngalo papapa sebo ati omusajja n'asiba ne mugamba adde bakuyita nti ewe wano nentuuka awo ate bwe natuuka abasajja ne batandika olina omukisa gwa ssente biki taga ne mugamba sebo ze sagize byakola ki byakunsawula oliyangambye eddagala bagaba bugaba eddagala nti ekizibu omukyalo nalina empaka si mwangu ye waleese waki nagamba nedda manye bino ebintu takoze eki tabimanyi angamba kati manyi kyetugenda okukola kati ate bwe wali oyagala okuguza ennyumba oba yakuleetera omuguzi ate yaddamu kukuleetera bakuwa ddagala anti kati yagamba omukisa gwe guvamu ki mu basawo kati ng'amaze okwogera naki ennyumba wabazitunda amala funa basawo ne bamuwa eddagala nalyoka n'atunda ku ssente zonna zaba yagadde zibakola ki zibamuwa twatuuka awo nagenda okulaba nga bagamba Sengoba kati gwe sooka ofulumemu muga ate Sengoba olaga agwondeesi wano ekikulu mukazi gwe olina olugezigezi binaleka tabimanyi
olesebwa kyo ntalina kyamanyi kati senga oba n'afulumamu kati senga olwafulumamu agenda mukazi musajja n'angamba tambula nentambula imirira mulyango awo nemirira mulyango tunula ere totunula wa emabega nenyimira ntunudde eri n'angamba nemala dakika nga 2 n'angamba kati kyuka tunula eno kiki kyolaba nemugamba ndaba entuumo ya ssente ndaba entuumo ya ssente n'angamba ezo ssente zizo bajjajja bakoze eki bakusaguliza bakufundira tebagala okole ki okalalukane obonyabonye ennyo mu nsi muno ezo ssente zizo nga ntuuma okuva wansi ng'eri wano bweti nembaga bino nga bintiisizza gwe tutya zino ssente zo nembaga nze kyandeese nazze okola ki okutunda naye kati entuumo yendaba eno nga sigitegeera naye wali ogenze no na mukisa gwali ng'omukisa olwo temunnagenda kutunda kyemwali mugenze wa musawo twagendawo omusawo naye kufuna mukisa gutunda okay tugende maaso kati langamba kati omanye zino esente zonna zizo omugamba nze naleeteddwa okutunda kiri kati esente zino zibanjiyidde nti nedda ekizibu mu ebyobuwangwa mwabivaako kati jjajjaawo akuyiiza akunoonyeza wonna wooli n'akugjayo emugamba nze saagala kuzuukusa bajjajja kubanga nze waka ndi muzzukulu kati sina wenyingira mu biki byabajjajja tebikola ki tebinkwatako ekikulu olina empaka kati zino sente zizo ogenda zitwala ate ekirala esente zogenda oli omusajja zabadde agamba okuwa milioni 28 kubanga omusajja yali asazeewo kumpa milioni 28 nangamba gwemwasooka okulaba oli agula nangamba milioni 28 za limunati togeza n'okola ki za illuminati togeza n'ozikwata naye esente zonna zibanaakuwa zezirimu omukisa naye ezo omusajja tokola ki tozikwata nangamba kati olaba ennyumba eyo giraba oba ogitunda milioni 15 ezo si ssente busente esente enyingi ziri wano lirolidde bamaze dde okukolera osaba ddiini ki nemugamba nze nsaba mukatuliki toli mukatuliki nti tolinaayo baana bokubira kukuyambako ku nsonga ezo zonna zebakugatta nze omwana we nali naye yooyo abasinga bungi baafa tewasobola mubuulirako ku nsonga eyo yalegena mu maaso wagenda wekka nagenda nzekka kubanga namuleka wano ng'amugambe nemugamba ebino ebintu ebitalimu kuteekamu ssente kangende ndabe nogende womusawo ngenda kati bamaze angamba genda tuleeteyo amazzi nakwata emitwalo 5 genda oleete ga lwenzori mugamba ga lwenzori entuumo yo nogirekawo ya ssente nenjirekawo nampa emitwalo 5 nensala nakyerongosa kukoona nengenda nengula ekicupa ky'amazzi nagenda noyenyini sengoba ku piki kati nagula ekicupa nenkibaleetera kati waleeta ekicupa ky'amazzi tibajjajja bakooye nnyo bagenza nebakuyigira ssente kati amazzi balina okuganywa naye nawe tukulaba ewaka tolina ssente oli bubi naye katukuweeko emitwalo gino 3 ogenda okola eki ofumbira abaana kyakulya naye bw'oba ogenze waka genda ogule amatooke gafumbe n'ebikuta byago ofumbe n'akalo n'ennyama ofumbira abaana abo kati ojja kuba omaze kutereeza mikisa gyo gamba ye aga amatooke galiko ebikuta ago nga sigamanyi nti ekikulu tubimanyi kati nga bw'oli omunyoro ffe tukugatiddeko akaro kyova olaba abanyoro mukuliza nnyo ki akaro nenzija wano nenga apaato binsobedde ate bangambye tulye bino ku ssente zaabwe zebampadde kati bo bafuniramu wa nga nzija kati omusajja bamugambye tuddeyo ddi enkya ani sengoba tuddayo enkya sengoba buloka atuddeyo enkya ate otwaddayo enkeera netutuuka eri musajja nangamba twalina eddagala olwo wali mukwera nerabiddemu kano twakomawo ampa eddagala nga liteeke wansi y'epilo kwesagula amadagala gano liteeke wansi y'epilo naye nenkyakukomyewo ne ssente zoba ogulamu ebyokulya ebyo najja nabyo ati enkeera netuddayo ate bwe twaddayo kirabika akyali kiseetinga ekintu kyabwe kati olwaddayo kirabika basitadinga nnyo omuntu gyo bagenda okukola ki kufolowinga netugenda nebampa obudagala nenkomawo ate tekibaddewo yantuusa nawe ku muzigiti nentambula nenzija naye ssebo wange nali naakatuula bwe nti mu ntebe
ng'omwana ampadde ekyayi ndemu okunywa ng'essimu evuga. Halo? Nnyabo. Nyamugamba ani ono? Toyinza kuntegeera. Ne mugamba gwani. Naye ekibuuzo kye nkubuuza otunda. Ne mugamba sikutegedde gwani essimu ogigyewa. Nange atombuuza bya ssimu wenjigye. Kiri nti wooli otunda, olina wootunda. Ne mugamba mbadde ntunda wano ewange. Nangamba eyo ansa ye mbadde nkola ki? Njagala. Oyo sengoba. Kati namutegeera oluvannyuma nti yali Sonko. Eddoboozi lyajja bw'etyo. Yakubira. Ng'akugamba oleme kubuuza bya ssimu. Yali Sonko. Sonko. Erinnya nalitegeera oluvannyuma. Teyakubulira namuwadde ennamba. Tiyambulira. Namugamba ani akuwadde ennamba? Tisobola kubulira ampadde ennamba. Kiri nti olina wootunda. Nenja ne mukima yali ku muzigiti awo. Yalina omusajja omulala omunene. Ne bajja ne balambula. Ate baamala okulambula, Sonko ne bagenda. Ne mbuuza muwala wange nga omusajja ono ansobedde essimu yange agigyewa. Naye nga ntudde awo mu sitting room ne ngamba nalabyeko esitiika nalabyeko sitiika eriko omutwe gwa Rema ono muyimbi. Ngamba epiki nga lwaki zifaanaganye n'eri nasanzewa eri. Omwana nagamba nedda maama abantu ababoda abateeka nnyo sitiika ku ki? Ku piki zaabwe otoyinza kwesanga bonna nga bateeka ku sayidi ki? Yemu. Namugamba nedda piki eri njwekengedde omutwe gweri gwe yabaddeko n'ono bwateese ku sayidi yemu. Naye ate omusajja ono saamulabye. Omusajja agenda. Omusajja bwe yagenda twali tuli awo ng'aleese abasajja bazze okulambula. Ono yakubira Sonko. Sonko. Bwe yabaleeta n'addayo. Munnange omukyala atunda wano biki. Amakulu naye bulooka. Ababulooka baweze babiri. Amasitoowa. Kati obwe yajja matama n'addayo n'oyo. Nagenda okola kuyitayo eddakiika 2 ng'aleese omulala. Ate bwe yaleeta omulala owokubiri nagenda okulaba oli omusajja ng'ankubira. Yali yayita jjajja Mbandwa ng'ankubira. Muzzukulu omuntu n'oba yakuwa eddagala. Muzzukulu olwo omuntu n'oba akuwa $15,000 gwe muwe ezo si ssente. Esente ziri wano ziwalabi owulira kubanga naffe tukoye okubeera nga tweggalidde ku lwazi ne ssente z'entuuma eri wano. Tukoye naffe twagala kuggulawo. Ne mugamba naye abantu bajja ne balamuza ne bakola ki ne bagenda. Nali ndi awo omuntu y'omu ng'aleeta kasitoma owookusatu. Ono Sonko. Kati bwe yamuleeta ne ngamba naye gwe abakasitoma gw'obafuna kati oleese wakusatu. Nanga mama wange tokitya. Mukisa gwe bawadde ne chance eyiyo Mukama ng'akuteeseeko favor. Kati gwe tobuuza bingi ebigenze wala. Nze nyina chance bakasitoma mbayina. Amuleeta oyo n'alambula n'akola ki? N'agenda. Naye Sonko twali tuli awo bali mu kwetolooza nnyumba. Sonko lwatuukanga wano ng'essimu evuga mironi nga 10. Kati yavuganga ssimu ng'adduka agikwatira ebweru tuli munda. Ng'adduka agikwatira eyo ebweru. Nga muvayo eri nga yavayo ajadduka agamba netiwaaka. Kati nze nagenda okulaba n'oli muze yakuba. Omusawo. Yajambandwa ng'akuba. Ababazze mbalaba nze ababazze abo bagenda kuwa ssente ezo noba nakuwa $15,000 zikwate ezo si ssente. Essente ziri wano zino ziwalabye zino ssente ziri wano ekikulu oyina empaka gwe kwata ssente owulira ojja okima ssente zo ffe tukooye okweggalira kubanga tetulina we tukolera nga ssente ziri wano. Sonko n'agenda ate wasembayo zali sawa nga zigenda kuwera 10 nga Sonko ajja Namubiru Bega. Yasembayo mu baguzi. N'agamba nze nzize ssente zange zirina kaasi ziriko bbanja njagala gula. Kati oli muzeeyi naye n'addamu n'akuba kwata ssente ezo. Kati muzeeyi ategeera atya nti bazze? Anti kati kye kyandaga baali bonna. Naye ayagala kulaga nti alabira mu jjaduuli wali eri Mandwa. Ayagala okumbulaabuliza nti ye alaba mwesige nnyo nga bakola ki? Nawe era wamwesiga. So nga bonna bali muntu omu. Nenga omusajja ono ategeera atya nti waliwo mulala azze. Okitegeera. So nga ono yagendanga okuleeta ono ng'amaze okukola ki? Kwogera n'oli. Ate Nsube na Sonko bye yafulumanga ebweru wano. Ng'oli boogera. Omusajja ono omusawo jjajja Mandwa ali mu kitundu ki? Ali Nakyerongosa awo. Nakyerongosa kiriwa? Mukoona Hoima Road.
Mukona. Mukona liliwa. Kona li aho imarodi ya Nakyerongosa Mukone. Anti no inaho imarodi. Kati ati Nakyerongosa nga wakaita Kachiri. Awaddako. Kati omusajja ne bangamba nedda tugende tukole ki statement tugende tuwandiike tugenda kusasula ne sente ziri wano. Envuka nazikubako ne sente ziri wano tugende. Kati otwali tuli awo nga bagenda wa neighbor. Wali omusajja omunga n'abengalo n'abagamba wali wano kutanga. Kabagamba nedda muleka mujja okugula ennyumba obudde buno kiki ekiro omusajja ki neighbor ono neighbor mukyala ng'ababuuze agamba kiki ekibaleese obudde kiro zalisanga meka bali musawa nga zigenda kuwera 11 n'abagamba obudde buno 11 ezadde ez'olweggulo ng'abuze obudde buno nga bugenze lwaki muzze essaawa zino nyabo tebikukwatako gwe oli musiru olingiza butakukwatako lwaki olingiza neighbor ne bavuma neighbor neighbor n'agamba nze ekintu ekyo sikisiimye kati bajja bagamba tugende chairman akyaliwo tukubye yesimu already defense yazzeeko dda wano n'alambula tukubye yesimu bagambye chairman akyali ki akyaliyo okitegeera akyaliwo tanabakonyuka nga tuvuga nga batutwala kati otwatuuka eri wasanga chairman yennyini nga takoze eki kataliyo nga waliwo vice we kati vice we yandaba nga yegwe yekanga nnyo nga akumanyi twabeeranga ffena mu bibiina yegwe ne muganga nsooke ngendeko okulima n'okola ki n'okununa nja kudda omanye enkyukakyuka buli bwejja yekuwa kyokkola embeera awo ne bagamba muwala wawandiike tinedda ajja tulwisa leka ffe tukole ki tuwandiike omulala naga leka yawandiike ne bagamba nedda ate mwe abagula semwe mulina okuwandiika ati vice n'agamba nedda nze kankole ki kampandiike muwala we yaliwa ne bawandiika tewali naye awo naye yaliwo nga muli wenna wa kukyama ku erosi ate naakola ki n'awandiika device n'awandiika kati olwamala olwo muzze wano mukanyiza milioni 15 kati kyeyakola n'akola ki engeri baba bakufunziza obwongo buli kibooge olabedde kubanga buli ayogera point olabedde ali ku saidi yo akusaasira akulumirirwa nga n'omusawo ng'omanyi bali ki ku saidi yo ate nze ebyo ebintu nali sibimanyi ng'amanyi bantu balina ekisa si bandumirwa nange nkole ki obe bulungi ekyenjagala nga tukola ki oba nkwasa nali ndiawo nagenda okulaba Sonko nga mpita sokoje buloko sokoje kati ffe manje tugenda okola tugenda kuwa milioni 14 kati milioni emu yaffe tugyesasudde tugirina ne mugaya milioni emu mwesasudde eriwanjirabeko yaffe tugyesasudde tugirina lwaki obuuza ffe twemanyi ne mugamba nammwe mwaza abantu bangi kitwale ng'omugagga n'embwazi bwabeera abasajja abo babeerawo Sengoba oyo manya Sengoba yali alina bulu Sengoba yaliwa natandika naye ye bloke yasooke yajja ogula embizi bloke wokubiri ye Sonko omuguzi ye mubiro bano ababiri bano ba bloke babeera wawe nansana kati Sonko abeera ku masito waawo wano wetuwetedde ku masito weeri awaddako ono yesu amala ku masito yani Sonko ate Sengoba yalina bucha y'embiza ku Blue Base ng'ogenze ku Kyenabweru wansi era lwe mumaliriza ddiro naye yaliwaawo je Sengoba budde bwe teyaliwo ono ye yalina babulooko ono yasembayo Sonko kujja yaleetanga babulooko abasembayo yaleetanga bakasitoma abo ate ono mubiru ati mubiro okujja kwe nankulabye oyo na mubiro okujja kwe jjajja ne Kasujja Maaka ate Kasujja Maaka yaliwo Kasujja Maaka yaleeta mubiro okuva nankulabe babeera ani yaleeta Kasujja Maaka Sonko kati kyajja bwe kiti Sonko yagamba yakwatagana ne Kasujja Maaka baleete mubiro Kasujja Maaka n'aleeta mubiro okuva wa nankulabe muli ku ndagaano amuleeta kati endagaano ng'akamu kaffe tukeesasudde ne mugamba nga sikalaba nti gwe tukalingiriza ffe tugambe tukoze eki ne mugamba chairman ayagalako sente nti mama w'abaana tuli bangi banditwongeddeko 5 ne mugamba kati mbasigaza sente ziriwe zengenda nazo twongereko 5 nenkwata n'5 nenkola ki ngasigaza 13 nga bweziryawo zibalako wezi naye omusajja oli byategeera mpadde bano olwamala okumpa sente
ne bakwata piki baliwo gundi Sonko ne baddayo eri omusawo kati omusawo lwategera bampadde sente nyabo leta sente ogateko sente zo zinu fe tujje okubeera nga tweggalidde titukumye sente zo ezayise mazino kola endagano enyo nga buli kimu kiwedde leta fe tukoye omusajja n'alemera ku ssimu gwe jangu opange sente zo nange nzigulewo ntandike ekola kubanga abakasitoma kati ngoba bagobe kati zino nako 2 zenyingidde gamba ye nkoze ntya kati kyenva ngamba omwana omuwala mugamba nedda muzeeyi nga ndemeddeko kankole ki kangende nogenda ne sente nengenda ne sente kati ono yali lubuto kati olwatuukayo eri na sente omusajja nangamba tusanyusa okulaba nagenda ng'essimu ng'akuba ndi ku piki wabboda nangamba nga bakuli bubi olina kizibu ki nemugamba naye bampita nentuuka wabboda namuleka wali olwatuuka bwendi nagamba koze kati kiwedde ekyokoze osanyusiza abajjajjaabo kubanga badde banyiivu obadde oleesa empaka yingira ati olwatuukaawo omusajja n'akambuwala omusawo gendo naaba amata nemugamba nze sinaaba amata musabo munda oba mu nyumba ali mu kunfulumya ebweru kuva mu kasabo ke ayina essaba kalinga buyinipoti bw'abapoliisi buno bwarawuti nakyerongosi ngamba naaba amata nemugamba nze sinywa amata ate saagala agawunyiza nga nedda nanjira amata ku bigere nemugamba amata gamponyera binaga kikulu ine empaka kati nga boze twalina eddagala ogenda omiisewa mu nyumba nemugamba sebo enyumba bwe mbanji tunze tekyali yange kati eddagala mbanji wa muli yaki naga nkugambe sente maze zimuwa sente bazikutte kati omusajja olwakwata sente jakyusa n'olulimi genda yanguwa nkolize duka nemugamba nga sina transport nakwata mu nsawo yampa 10,000 ate ebiseera waliwo kafyu nemugazi tezigenda kuntu ebintu bino byonna byaliwo mu lockdown awo ngagwako ono gundi eyokubiri danguwa mukazi nenteekamu embiro nziruka nenfuna piki nendeeta lwatuuka wano saatuula nemmasanga bubangamba musajja watu nagenda okudduka okuddayo nga temuli muntu ade nogo nga basengusa nengamba nkoze ntya olwagenda okubuuza baneiba totubuuza ako kafuuka kattiro babbirako abantu totubuuza abo babbirako abantu balimu basajja 7 n'okutta batta owulira kati baba bakubye kati n'obudde buno tebalimu nga mukubire simu oliwa ebintu byo byabadde bizibu nnyo kati tulieni mu lusozi mikolo gibadde mingi bira bitusumbya tulwanagana nabyo si byangu naye gwe tokitya obudde bwonna sente tugenda kola ki tugenda kuzireeta kati ngakubira soengoba nemugasi tegedde nkolayo n'omuntu sembadde njagala kujja ewompola obukadde 3 te sente tazikuwadde nga tazimpadde badde njagala kujja ewo ompeyo obukadde 3 naye omusajja si mubbi bantu bangi bazaakolera omusajja si mubbi afaayo nnyo bambi naye tuweeralikirira ensirika kati nengamba kangendewa olwo olunaku nakomawo neneebaka kati enkeera nengamba kangende ngweko bwi nga sikoze eki nga sogedde olwakuba esimu nkugambye tukyali ku mulimu munene nnyo onaku olwokubiri nengamba kiki bwe nagamba kange nesuleko wa neiba nga bwe ndingiriza bali neiba nagamba tosula wano edi abo bantu babbi ate baffere singa watwebuuzaako babbi baffere nemugaba nali sobola kukakasa nti abantu bano baki babbi ntoba baffere kubanga bali wakati mu mayumba kati nga bolabagana mayumba nga tosobola kikiza nti omuntu ayinza okubbira wakati wa mu bantu saa mukazi nemugaba kansuleka tosula bawe yafuluma mu nyumba nyabo tosula wano toyina woosula nengamba afudde ngenda akola ntya olunaku olwokubiri ndebukedde nga nkoze ntya kandi kuba muvubuka yali yava nansana eno ye nansaasira nga tukoze tutya ate nange wano ndi mukozi twajja kuzimba ate saagala kuleka osulewa ebweru kati tukyayogera awo tukyali mu mboozi tunyumye ate mukama we n'afuluma mukama wange
woyo omuvubuka namugamba saagala wano omukazi oyo omuntu yena okusula wano naga tukoze tuti nagamba tutuule tunyumye mpaka sawa nga mukaaga oba musanvu obudde bujja kuba bukoze eki bukedde omusajja netutula netunyumya olina akola ki niyebaka nanyini nyumba olamala okwebaka omuvubuka yangamba kati wetaawo ngende mu kiyiga awo wabeera wabuguma ojala ebisawo wansi okola eki owebake naye tokola ki kubanga okola muzeeyi kati amatu gamulibwa kati awuliriza nze eno wemba nyingiza omuntu munju kati naye bwera ajja kuwulira nengamba afudde nengenda basajjamu nasula ebweru ebwali bukya 11 nensala ekubo nenzira Koima Road asaidi eri w'obuduuka ninebaka kabenchi nenzirayo nentuula nendinda abasajja niwajja omuvubuka muwanvu nemubuuza namugamba nange bembadde njagala nensi basanzeewo nemugamba nkoze ntya koze nagamba ngoli munakwavu nemugamba nkoze ate we nolinga teweebase bulu nemugamba njagala abasajja bano nange bembadde njagala avuka n'atema n'addayo wansi alaka aba yajja ng'okubega gaze ng'akubega agenda ate ngamba nedda bano abantu bayinza n'okunzita kati nentambula watambula nenzija nentuuka ku poliisi enansana ku mukaaga bino bigenda obaayo ennaku 2 ezaali ziyise wali tonna ripootinga ku poliisi kati ng'amanyi nkyali ku bantu abatuufu okyagumye nkyagumye ate nabo bangumya agumya kati olwo olunaku olwokubiri nga olweggulu zaali sawa nga 7:8 nga ngenda awo ku mukaaga sanga omukyala nangamba ng'oli bubi nemugamba poliisi wavudde ngeze ku poliisi olwo nvudde eri newakasa atuuka olwatuuka wali ngamba nyonyora wavaayo otya eri nagundi nafuna linyawo motoka nafuna b'emmotoka nenda muliriza manyi obudde obwo n'olukumi bakuleeta n'olukumi 5 kisinzira enjogerayo entuuka omukyala nagamba ffe tetuwandulinga emisango eriko esente nyingi weyongereyo ku bakama baffe eri ku St. Joseph gyoba olaga mugamba nga wala yenansana muganga sina manya gatuke nagamba wewalirize nnyabo otuukeyo kati we natambula nentuuka wali ku chipu waliwo poliisi ebiseera ebyo kipadwe nenkyamawo mukazi agenda okulaba nsirina amaanya nagamba nnyabo ojja kufiira mu kkubo kiki nemuyitiramu ate we namuyitiramu nangamba musango munene ate wegendereze ojja kugwa na wansi ofiire okubanga kati nkulaba oli wiiki naye wewalize otuukewa ku poliisi nemugamba n'atuuka nagamba nedda ojja kutuuka gwegenda mpola mpola kati lwatuuka ku poliisi nentuula nensanga abakyala abali mu kwogera bali ate nenjogera bagamba afande Sanyu ya handling emisango gy'abafere afande Sanyu najja entandika omubuulira afande Sanyu n'amubuulira nangamba kyajja kitya nemugamba okubbibwa kuli nensooka ono inspector police omwami asulawo asooka nangamba nedda bonayogera bwotyo poliisi temanyi byabafere poliisi temanyi etya gaba bugambi bazikunya ku ddevo manya bakoze batya nemugamba ndaba ekyo nakyo tekikola ki tekijja nowe nakiteeka mu statement yange kijja kuba kindumiriza esente ngere bazitutemu nembagamba nemubuulira nga bwe mbabuulidde story yonna nemugamba nahandolinga omusango bulungi nagamba kati naayita mubiru nakola statement mubiru oli yagula ne Kasujja Maka nibakola statement kati Sonko naabula kati bali Kasujja ye yaleeta oli okumujja Nankulabi Sonko ye buloka weno nansana Sonko yakutwala omusawo Sengoba yali yakutwala omusawo oyo musawo wamata wamata segeza ne Sengoba yali nabo bona timu yali emu nga bwomanyi ono aleeta ono asimba kati bo Sonko ye yaleetanga babuloka songa Sengoba ye yali yakutwala omusawo ofuna emikisa kati bo baba buzaabuza gwe okufumba obwongo oleme kubamanya bo ekintu kyaba bakimanyi nakola statement kati Sonko bamukubiranga essimu jangu okole statement nga bagamba ndi Hoima ndi Masindi ndi Kibaale ndi Luddawo nga babuzaabuza
bone bamala kati ono afande sanyu n'abagamba Sonko yali tayagala kola statement bamanyi mune ku kituufu yali tayajja kola statement Sonko n'agaana kati kye bakola ne bamwebakiriza wali wayiso banga wiki nga 2 ne bamwebakiriza agenda okulaba wasula bagamba tube n'agenda n'afande obatuukaawo ne babeerawo bagenda okulaba nga ajja asooba kumacha sawa 12 ng'akomyewo akomawo kumacha nga bamukwata obadde otulimba oli Masinde oliwa kati ng'oli wano nga bamukwata agenda okulaba wankubira essimu halo Anet omubbi wo tumukutte Sonko tumukutte ali ku poliisi agenda kuwa statement nange nengenda bagamba jangu nengenda kati olwatuuka ere Sonko ali awo afande bazibu nagamba nedda obubbi buno bususse tusooke tukubewa Kachiri tulabe nakoba Kachiri walika yakubira poliisi banne oba ku basirikale barakisi samanya amuga twaga tusaba tutangaza amaawo gye babbira abantu gye bafiirira abantu awo wali watya nagamba gye babbira abantu kale mpamu dakika nga 2 olonga tutudde ne manju wali osi namwa dakika nga 2 namugamba kubaka basajja 7 naye kati obudde buno balina omukyalo baakava okufera kati bakyalabikako bona bakoze iki bekwese kati namugamba soko ondojeremu abakurukuru abakulira ekintu ekyo namugamba wali wabeerawo Sonko Dirisa yogera kamanya nga 3 galimo omwo niyatenze nensisinga okusibira kugana manya 2 gano Sonko ne Dirisa kubanga Dirisa yatwala ku piki nga tugenda wa no waboda nga mwali kati nagamba kati Sonko kwatiddu kati twali tufuma bwe tuti mu birunga agenda ngamba Aneti tuva mu nyumba yange omubbi wo mukukwatidde mu biru ye yagula tuva mu nyumba yange omubbi wo mukukwatidde ne mugamba ogambe omubbi wange munkwatidde kituufu omukutte naye ani yakuleta wendi Sonko yakuleta wendi kati Sonko bwaba ategokutte nange wenkutu nawo ogokute na bwaba bikitegeza na wakola ki bakubbi naye wakubbi oba naye wabbi agamba nze sibyendiko nze sibyendiko ebyo nze siri mubbi nze njagala nyumba yange nenagula nyumba yange naye mugamba mwena buje kimu nze sigenda kuva mu nyumba sina gyendaga mumpe sente ngeveire mu nyumba yange nkole ki ngende nagamba ojajivaamu kati netubeera ku poliisi atwabeera ku poliisi ye natambula nakola ki nagenda kati Sonko ne bamusiba nasulayo kati ebiseera ebyo ono mwalange nakola ki obuto otuusa okuzaalibwa tugenda Mulago bagenda okunkubira simu ng'ono ali muki muleba mbagasi jasobola singa nfunye omuntu wendekawo oba mutwara ye agamba kituufu sente twakola ki twazirya afande sanyu ne bamubuuza mwaze mwali bameka naga twali 7 nigwe babuuza Sonko namugamba twagawana kakadde kamu kitundu kituufu sente twakola ki twazirya kati ate bano kibatakola ki onayagula ye kyatakkiriza yawulira naye nti yagabanirako ye Sonko agamba none yagabanirako kubanga ye Sonko ye tayagala bigende wala kutegeera ye tayagala bigende yali ayagala bitabuse nnyo tukomaawo owulira kubanga yasooka n'omugamba naye ekintu ky'omukazi lwaki tokivaako kati bani bagamba nedda kijja kuswaza ate tujja erinnya lyaffe lijja kukola ki kufa ate nabo bamanyi oli baba kulembedde diro ne tayitamu bayinza kumwettira kubanga bamaze obbaswaza nga tukolaki nga abanyizija bangamba afande sanyu nga bingana ngamba kooti egenda kukola ki kuddamu tikale kati bano bakwasizza oli Sonko bo mu kooti tebajja nga tutula mwezi gumu ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna teri balabika kati omulamuzi yali musajja mukiga nagamba bano banyomye gavumenti Sonko akyali mukomero olwo Sonko avuddeyo police bondi yavuddeyo kati awoza nga mukomera yamalayo bbanga ki nga tebannamuwa bondi Sonko bamusibira ku poliisi wano Nansana ku St Joseph awo wano ku St Joseph wano eka yamala nako nga 3 ku 2 awo tiyalwamu ne bamuwa bondi mu kooti ye yajjanga bali banga tebajja kati omulamuzi n'agamba nedda lwaki tebajja
n'abakoti waranti bakole ki bakwatibwe afande sanyu n'abasona sona bulungi ne bajjawa mota ne batanga kujja mu kooti ato bajja mu kooti omulamuzi n'ababuuza omusango mwategera muguli mu kooti mwakolawo ki ebbanga lino lyonna nabaga kitegeeza mwanyooma kooti nga muli mu kooti ki wano nabweru kooti nabweru wansi wano ngimanyi bulungi n'agamba mwanyooma ki kooti kati musooke muggalirwe n'abaggalira wiki namba kati olwavaawo nga maze baggalira ne baleka ne batandika okujjawa mu kooti nga bava mu kkomera oba ne baba wa beyiro ne baba wa beyiro bakomawo ne baba wa beyiro kati baba wa beyiro batandika okwoza nga bavaawa ebweru nga bamaze naye bakwata wali natanga kujja buli mwezi mbeeraga nti bajja mu kooti bwe bati kati bo mu kujja mu kooti bo bafuna looya waabwe kati omusajja omukiga yaliwo biseera ebyo omulamuzi n'oli eyagula mu biru naye yajjanga mu kooti kati bonna 7 bajjanga 3 bokka kati bo ni beeyawula ku Sonko ne bagamba ffe tufunye looya waffe ne mbuuza omulamuzi omusango guba gwegumu kati lwaki beeyawulamu n'agamba nedda ekyo kisoboka olayinza okuba bano bayinza okuba balina ssente naye ng'oli takoze eki talina naye omulamuzi n'agamba omuntu aba alese looya kitagenda bakkiriza okweyogerera looya baba taliiwo ng'agwongerayo bwe yabakolanga looya ataliiwo nga bakola ki bongerayo kati ono omulamuzi yali anaatera okusala omusango ogwo okitegeera kati ne bakyusa ki ye ne bakyusa omulamuzi ne baleeta ono ani ono Nabukeera ono aliwo kati omukyala n'ayingira musango guno kati bali ne bajja nga beegeya mba neiba abadde yeepangisa mu kigga munne Munyoro kati wuyo bamukyusizza kati katulabe ono azeeko owulira kati ne batandika kwatagana nanti nono ekitegeera kati no baate bazze n'alooya nga bawa chance okweyogerera ekitegeera looya n'obwajja ng'amukkiriza n'akola ki ne yeeyogerera ekitegeera n'ate kyatuuka ekiseera ne bagamba nedda ffe tutalina ssente ziteekamu ki abalooya kati katweyogerere ekitegeera kati atandika agamba nze omukyala saaliwo ku bantu abamubba oyo ani Kasujja Maaka ffe twajja ne tugula sibe wekitiibwa mulamuzi ffe tusaba ekintu kyaffe owuli ate oyo omukyala n'omunyumba akyalimu n'okusolooza alina ki n'abapangisa naye ng'ekintu ekyo bwe yakyogeranga alina abapangisa naye bwe yakyogeranga nga ye mulamuzi tamuddamu ng'asirika nga buli bwakyogera nga ye takola ki ng'asirika busisi kati batandika kwa statement zaabwe n'ababuuza mwina abajulizi nti nze nina kati Sonko n'agamba alina Kasujja n'agamba talina Beeka n'agamba takoze eki talina kati ono Sonko ate mu biru andi ye Beeka n'agamba talina kati ekintu kitambudde nga bajja beeyogerera nga bumanyi kooti otuuka leero mulamuzi taliiwo n'otuuka n'ogenda mwezi guli ne bogedde ne bongerayo bwe batyo kati Sonko ng'aleeta ki mujulizi we yasooka oleeta omukyala omukyala amubuuza omukyala oyo mumanyi simumanyi omugamba ozze kujulira ki omukyala bamuyita batya tamanyi asigamanyi namugamba ozze kukola ki ntandize yangambye Sonko nzije mubeererewo namugamba kati ozze kujulira byotategeera vaa wano kola ki genda omukyala n'avaayo nebamugamba mundi omulala tokiddangamu okuyimira ku bintu byotomanyi oweza okujulira omukyala tomanyi linnya tomanyi nekigenda mu maaso nti wagambye Sonko yakugambye omubeererewo n'agenda nebamugamba twagala omujulizi omulala nti nze nyina ababiri yeewana nga nzina ababiri katwadde ogwokubiri katayina ogwokusatu naleeta omusajja muzeeyi alinga omutamiivu bwe yamuleeta n'akola ki n'amutuusaawo omusajja amubuuza ssebo gyebaleko omukyalo ono mumanyi simumanyi bamugamba byoze kujulira obitegeera Sonko yangambye nzije mubeererewo ku musango sibitegeera ambuuza olunaku lwe babba omukyalo nakuza omwezi 28 ogw'omunaana 2021 waliwo nze Sonko yajja twalina epuloti etutunda Rugoba naye yajja nga bwagenda Sonko bwoba wabba omukyala gw'omanyi
Wamanyi wabba mukyala. Nze sali naye yajja busaba mukaaga. Boba wabba mukyala. Ngomanyi nze sibirimu. Mwami ayogera yengana. Omujuliza ate yeganye. Yegana. Yabyejjako. Bano tebaleeta ki bajulize. Kati natubeeranga twetala mu kooti. Kubanga twava 2 abiri mugumu. Ebintu bino byakaguma ako guwedde. Byawedde. 2 mumeka? Mwena. 2 mwena. Yali November. Bwe byawedde. Kati oba ategera binaatera okuggwa. Nga Sonko ng'agamba bano. Kati bwe bavaayo bajja bayomba. Yegwe. Kati bana babiri nga beekutte ekitole nga bajja ku Sonko. Kati oluva mu kooti nga Sonko adduka bibye n'abantu batambula ki byabwe. Kati batuuka omulamuzi n'abagamba kati omusango gwamwe guludde nnyo mu kooti gugwe wikyejja. Naye Sonko yakeeranga ku kooti buli lunaku. Yakeeranga ku kooti buli lunaku. Wategera otya nti yakeeranga? Musajja wa Katonda nali simanyi nti yakeerangayo. Naye ono yennyini mubiru ye yayogera. Ti Sonko bwe yategera omusango n'atera okugwa yakeeranga wa mu kooti. Kati simanyi kiki kyamukeezanga wa ku kooti. Kati omusango gwali guggwa. Omulamuzi n'agamba omusango guno oyo mukyala. Musango guno muwawaabirwa talina bujulizi obumala. Omuwawaabirwa y'oli. Oba awaaba. Awaaba talina bujulizi obumala. Yegwe muwaabi. Talina ki obujulizi obumala. Tiyakola tracking nga bumenye bya kooti bwe bibeera. Nibazimbya talina kintu. Naye ku ssaawa esembayo abasajja bwe bayogera ng'abantu emabega bafa enseko. Kati sebo wekitibwa mulamuzi abakyala baffe banoba kulwaji n'emisango nali njagala ogenda bweru saasobola agenda bweru kulwaji n'emisango oyo omukyala ekiyatukola naye nga abantu baseka busesi okitegeera nibagamba ate kati ebyawaka bigira wanawa nebyawano kuba buli muntu abeeramu n'okunyigirizibwa omusango lwe guba wakati buli muntu gwina ngikola ki ngeri egumunyiga omukyala wange nze yanoba n'okugenda n'agenda kulw'emisango gino biki buli muntu niyeeyogerako Musaye kazi okwali kusalako n'agamba basebo temwina musango mwetambulire okole ki mwetambulire sajja ne basyatuka Jajja Mando yabulira ddala n'asyatuka ne bakola ki ne bagenda kati bagenda ne batuuka nga wale ne batandika okusiniriza nga manyi bo balimu olw'ekyana kito akusema mwala wange kati ono mwala nga atandika okukaaba maziga ne mugamba nkubuulire nze bino ebiseera kati nalokoka ebintu byensi tebigenda kunkaabya kimanyi Katonda alina ensonga lwaki aleese ekintu kino oyo n'ebyakaaba ebyo n'ebyakukola bya bwereere ye abye naye Katonda alina wagenda omubonereza ate ayinza n'okutwala obulamu bwe ye kyatamanyi omwana n'akaaba kati twali tuli awo nengamba nedda kangende ndaba erooya kiyingi nengenda wakiyingi ate tukowe kiyinji oyo kansala nemuyitira munagamba mama muza kiki ebintu tebiggwanga ne muganda kati munaye laba ensala ebadde bweti ne bweti nemuyitiramu nangamba nedda togeza novaawa mu nyumba togeza nokola ki buli akakonye ng'ojjenga omulamuzi ye yagusala n'agamba ofulume ennyumba yatuleka mu bbanga teyagamba kufuluma teyalagamba kufuluma ati yalaga ono yawangudde oba ono yawangudde fenna natulekawa awula yagamba oli talina musango kitegeeza bagusaze nti oli talina musango kati yabagamba sibe mwetambe temwina musango nayogera n'ekiyingi nentambula naye naakatuuka ntuuse wano enkeera yakeera bukeezi ne mukyala we ani oyo Mubirubbeeka ne mukyala we ne bayombera wano ebigambo ne bawemulira wano bali bamanyi mwendi mu nju so nga nali sirimu kati Samuel nga abawulira Samuel yayagala kujja kola olutalo kulwana nagamba muza tayagala nnyo ebintu byaki byentalo njakuba abantu abo ati mukyalo omuleetere ki obuzibu wana ina akatuka ne bangamba endagaano origino wali wagimu yagiina bagirina kati bwe natuuka wano nga nkubira kiyingi nemukakiri bwe kino nangamba jangu wa RDC lawyer nengenda wa RDC Safiki olwatuuka wa Safiki nagamba nedda tekisoboka kati kitegeeza mulamuzi mwena balese mu bbanga kati mwena okutegeregana mufune ki ekituufu ne mugamba kati tutya nagamba obwo bonoonyereza njagala wano mubiru
gwenjagala okakasa RDC RDC nampa epapula nampandikira ngene twala ku police Kawempe twala wano Nansana twala Mutaba otekene katuuke embiteekayo kana nabiteekayo ono najja rwajja natuukire ne bamugamba batugambye tukukuwate omukyala mugende mpola mwamubba yawe yeri kati obyajja wano niyegeya mba neighbor ani oyo mubiru akazi kagezi nnyo kazi kazibu nnyo ketolode ma police gona oba mukazi yakola ati ono ketolode ma police gona buli wende ngene asanga ipapula RDC byasindika byasindika kati nembeera wa nabeerawo kati nange nenzija kati ebiseere wali ompangisa yali abeera mule omufumbira kati akwataganye ne mubiru kati ngenda okutuuka nagamba akasajja kabadde wano kakwagala nemwanjagaza ki nze nina diiro kinaye nze sobola kufeesinga mubiru nga sirina ki security lwaki anjagala yali yekka nkyali awo omusajja naavaamu nasibanga agenda okola olwatuuka wali nagenda okola akomaadduka kaka nakasajja jangu muteesa nemugamba tuteesa ki naye gwe byoyingira nga tobitegeera mupangisa yali abeera mule kati yagenda byoyingira tobitegeera nali ndi ana mubiru ngwajja kati mubiru byajja nemugamba munkabiza amaziga ekimala kiki munjagaza kiki onjagaza mubiru lwaki ofensinga nga toina na security emara ku bulamu bwange gwomanyi kyendowooza okola nemugamba obuyagala ennyumba yingira toyagala nze oyagala ki nyumba yingira yalaba ntabuse n'adduka nemugamba todduka oyagala nyumba sinze nyumba ate nyumba si muntu ntegenda tambula egende wogireka wogisanga si muntu mubiru nadduka ate era adduka ng'atuuka wano nga nange akuba ndululu omubbi wuyo nakoma wali waliwo n'abantu bavudde nakoma wali nayimirira olwakoma wano nenja nemwepapula nakati omwami wemo n'abiraba nagamba bino epapula bakuwa bikuwa bino binonya kukwata ggwe so yonna bagenda kukuwata owulire kati wabiwani mubiru nembimulagala banonya mubiru nga baagala mwena bakwata nga bwe mwali mwena babaagala nabitama maaso yalaba bwati agamba nedda naye nadduka wa Safiki neyekubira muranga nalindi awo nga Safiki angamba jangu mutegeregane mwena Safiki olwatuuka tono omwami angambye ziri mu rumu 5 bwe ziri mu rumu 5 ye agambye ti yali mbakubba namugamba mubiru nkubuuza kino boba wali wamu kubabba omukyalo oyo nze Safiki sikebera mitima naye naawe owulire naawe olina kyowulira ku mutima gwo Katonda luli bola alikola ki alikusasula boba wali wamu nababba omukyalo ono Katonda tali yanguzi buli babwe buti ngononya omukyalo ono nga tomulaba ng'ojjukira Safiki ze kyenayogera n'obudde bwe buti wetutudde wano byonna olibijjukira ninga ffena tukyasobola kukola ki otulaba kakoze bwe kati namugamba kati ogambe ziri rumu 5 ekyo kiwedde njagala buli omu yerabire ebikadde kati muteese kimu rumu 5 njagala baba obukadde aga 4 kuba volume awo wakurakura kubanga biri byali bya kifere byali bya kibi kati baba milioni meka 4 mugabane wakati nawe otwale mukyala twalekeza afune watandikira afune wateeka abaana nti kale agenda okulaba mujje nakubwezi nga tuddayo wa Safiki kutuuke nti omukyala ennyumba yagisedde nnyo nemugamba Safiki gwe wateekako bbeeyi ate yennyini yakubula ebiri ku ground saayogera ekigambo neki naye lwakyagamba nze ngiseera nga Safiki agamba nedda kale tusale meka 35 ne basala 35 oyaddayo omukyala mukambwe nnyo tayagala kulaba omuntu ng'ayingira namugamba omukyala oyo si mukambwe gwe kwata essimu omugambe ndeeta bakasitoma agenda okulambula basente bwe ziti omukyala waba n'akambula namugamba omukyala yayagala okutunda yalina ensonga ze yalina ebigendererwa bye n'ebyonna byakola ki omwana oliyo omuwala yazala n'okuzaala yazaala n'okuzaala omwana yenkana atya kati omwana kati awezze emyaka 3 kitundu nga tukola ki nga tubeera omwo wa Safiki kati Safiki ate kameka tukwataganye bulungi buli kimu tunoonya bakasitoma bagule tugabane nga Safiki bamukyusa genda mukubira essimu Safiki angamba kati manziza Kampala eyo balese Charles Rwanga kati balese Charles Rwanga ennyumba eri n'arumba wa Charles yasanga assistant we omukyala muzibu nnyo omukyala muyombi omukyala simwangu omukyala mukambwe kyokalengera otwava eri mu kooti akoze akavuyo konna biganye ne bamugamba kati mwina okutuula muteese yakwata epapula bamuwa
tebiraga ani asinze tebiraga nti oba ye yasinze nabikwasa bloka nempapula tuziwadde muweereza tutambula kumuweereza agenda okulaba nga mugamuweereza ate omusajja atuuseera agambye nze ngenda ngoba abantu wano mbavumaganya yandeeterako n'abamu abazenga ogula ba bloka okunteekako okunoonyerezaako nga yeeye abatumye ebyo n'abadde abikola enjogera yange nange nenjogera kyekimu nabawo esimu bamukubire nagenda okulaba bali muntu ogwo kati muweereza ne mugamba omwami ono atuuseera atanyonoonya erinnya ku RDC omupya wenda okutuuka wali assistant we assistant wa RDC weno nga tampaga peyogerako nga mugamba naye ekyali bwekiti ne bwekiti nedda nesime yakuba nagamba nedda munonya ba customer nange nsobola gula kubanga nange nyina sente sikina mbuzibu gwe jangu nyankwate kubo ngendo lwatuukere nti nyabo toyogera nyabo limu kyamu nnyo mama nyabo oli mubi nnyo nyabo toli mwangu enyumba eyo botanoonyeza abaguzi ngenda kufunira ki ngenda kufumya mwezi gumu ino kunonya abaguzi ne mugamba abaguzi bo bali yawo botanoonyeza oli enyini yamwogereranga assistant RDC yaliwo ngenda kwanza omubira atudde wali kyofisa ngono yamwogerera yatayagala njogere kati nganvaayo ngandumba gundi ona bakulira wakiso natuka ne mwitya mnangamba ensonga ze zitwale RDC yenyi toddamu okunoonyereza muntu yena ali yawo Charles Rwanga esimu ye yino genda soko mukubire ugendeyo soka ne mukubire ampe nangamba ngenda kigogwa olwaddako ne mukwana ngamba kati wendi nengenda ne mwitiramu kati ye Charles Rwanga yagenda okutunda yamugamba zisobola kufulumya omukyala ina abaana mu nyumba okugenda ataina kyalina badde nsaba busabiye owe ensobi yajjako omukyala akabi ate omulaba alaga ki yali ku mazima ate naye yalina obuvunaanyizibwa yalina byali aluubirirwa naye tebyasobola okukola ki okutuukirira mbadde nsaba omukyala oyo omukwate emiliyoni 10 ozimu afu tukola omuwandiika omukyala oyo yafuluma agenda anoonye watandikira kubanga liyo loosi yajja kati mu biro n'agamba sisobola zijjamu miliyoni 5 namugamba 5 tekijja njamu 6 namugamba 6 tekijja nti 7 sivaawo mulamuzi RDC namugamba n'omusambu kikola ki omusajja oyo abakubanga teyali ku nsonga eyo sisuubira nti yandibadde n'enteeseganya ezaziyingiramu ebyo byonna enteeseganya n'ez'okubeera nti mutunde mugabane eyasooka kiraga nti yali mu lukwolo n'okuddamu oteesa ogwokubiri kiragira ddala nti ali mu kintu kati n'agamba nze nateeka miliyoni zange 15 njagala ku miliyoni 15 ze njagala esigaddewo naye afune kati bamugamba gwe mukwatire 10 gwosigaze ekintu omukyala yafulumye waawo omukyala omulaba ali ku mazima ndize sizirina ngenda mwezo kati RDC namugamba kale mukwate miliyoni 8 omusindikire ddala mwerekeze ddala agende ddala kubanga miliyoni 8 tezina kyezikola abayirokedde kudda mu kyalo n'abaana be owulira namugamba kale nja kuzireeta oluvannyuma lw'omwezi gumu kitundu kati RDC namugamba wandika wano signing ekiraga ogenda zireeta n'agaana okusayininga yagaana kati najja kati nagenda okulaba ayiseewo wiki 2 nga nkubira simu halo kati noonya abaguzi ne mugamba gwe wali oganye babuloko kunoonya abaguzi ntaasi bagaananga ne mugamba ze lwajja nange sina buloka we nanyiga bulinaku baleeta ki abantu ne bakola ki ne babalambuza kati olwavuddewo kati nakuddewo gundi wa RDC nti nedda tunoonya omuguzi sikyayagala kuddayo waani wa RDC kati oba sikyekyo funa omuntu akwe miliyoni 15 zekintu nkite nkiveeko nemuganze sirina omuntu onyinza okufuna anagamba agula mpego 15 ate nkuwe nga ye nfuna omuntu agula ate ngendagano yagiyina ye budde bonajja nafuna ezise nalete papura nze nesigala nkwatagana nono mugamba kati kyavaawo ngagamba muweereza nze oyo omukyala RDC oyo yenyini ayifula yagula ati muweereza yamukuba esimu namugamba kati gwe biki byoliko onoonya omukazi omuntu anafu pressure kikyoyagala muweereza si RDC muweereza ye bloka wa wano katundu RDC yani Charles Rwanga kati obu yatuuka wano namugamba nze muweereza mumpe miliyoni 10 kitundu ekintu nkite 10 kitundu nkite nfiirwe kubanga zali 15 kati nfiirwe nkite kubanga mpulira mbikoyi kati muweereza namugamba nze oli omukyala mwana we waffe bwe namuyingiza mu bino ayinza okunkolimira ate omuntu amanyi ne gyozaalibwa gye bakuziika tekiba kyangu kati muweereza nakyesigaliza kati nze nalindi awo nagenda okulaba gajja kingamba
nakuba simu nze nali njagala mumpe milioni 13 ekintu kite nkibalekere biki ngenda nembuuza muweereza mweza nangamba alimba ze yangamba 10 kitundu ate gwa kugambye 13 oyo omusajja aliko ki ne mugaba nange binsobedde angambye kino nange nezija nkubuuze nkugambe nagamba ze yangamba milioni 10 kitundu tumuwe yavuye mu kintu alete empapula zembere nazo. Okay, mu bumpimpi nga tumaliriza stage kikwe muli era buyambi kibwe weetaaga kati oyambibwemu obudde buno wetutuuse bwe tuti tubadde tuleeta abaguzi nga baganye anga bafuna omugagga akwe milioni 10 z'ekintu kiveemu nange tekisobose kati ndi wano buli bwe lunaku andinyirira nti aleeta bakasitoma bagule yave mu kintu mwakkaanya nti aleete bakasitoma we mufuna bakasitoma abagula buli omu afuneko ate yembeera ekintu kyalaga alinga agamba nze ngende mu kifiirizibwa okitegeera yafune milioni 10 ate bwaba tunze teziba 10 ziba ziddayo okitegeera ziba ziddayo naye kati kya milioni 10 kino yakyogera ng'ayagala nkole ki nfuna omuntu amangu yakole ki akite naye ate bwaba aganye naleeta kasitoma abagula tezijja kusigala 10 ate ebigambibwa mbu bakufulumya mu nnyumba baagala ofuluma ogende byo biri biti ye yajja nga yagala nfulume mu nnyumba ngende nti ennyumba bebamu omuntu tebagigula nti abalala bagamba oyo omukyala leka yateekamu eddagala tasobola kuvaamu mu nnyumba alemeddemu oba si kyekyo nange nkoye okupangisa njagala ompeekera omuzino 3 buli obubiri naye neemu asitule famire yagireeta akole ki abeere nange abeere wano mubiru kati ku 25 kwenyini yajja nekofulu ayagala kusiba wali neeri ziri rumwe zabo boys code neeri wanerira nnyo ng'asibewo yakoye okupangisa ajja abeeremu ne mugamba omusajja abeera omu akola safaari taliiwo n'addayo naki nekofulu ze owulira n'addayo kati okwavaawo n'akubira mukwano gwange n'amugamba nze omukyala njagala aveemu mu nnyumba ze nkooye natandika ebintu ebyo ninkyali muto naye nkaddiide mu bintu ebyo natandika ebintu ebyo nina abaana bameka nali mpeerera omwana omu kati obudde nompeerera abaana 3 byonna nkaddiiddemu kati njagala ekintu kiggwe oba si kyekyo afulumemu oba si kyekyo ngenda byongereye mu kooti kati gweyagala bakuyambe batya abakulaba kati nze nsaba okuyambibwa mu byonna singa nfunayo omuzirakisa banabanja minisita omwana omunyoro omwaitu hoima nsaba kunyamba enju yange ereme egendera sente ki entiito nsaba obuyambi nyambibwe omwami oyo ave ku nyumba yange enyumba yange edde mikono gyange owulire egaruke mu mikono yange bakuddiza endagaano babala mu minisita w'abaana sina wenteeka abaana nsaba kuyambibwa kubanga embeera gye ndimu si nnungi sina na mulimo nja kulimba embeera mbi bana abakooba bonna abalaleze b'eddembe banyambi kubanga nziseba saba kuyambibwa analaba mawulire gano gonna saba kuyambibwa nabanja minisita n'abakooba balamu alwana eddembe ly'abaana aveeyo bandwanirire kubanga nze ndaba sina gyendaga kibula lwaki nalemerako sina gyendaga sina wentandikira owulira sina wentandikira kubanga nze okufuna ekyokulya mala kwoza ngoye oyoleza abantu ku kyalo kati nakola mulimu ki nali nkolera mu bazungu ne batuyimiriza kati sina mulimu mbeeraawo saba kuyambibwa banabanja n'abakooba omusawo oli mwaddamu ne mumunonya bwekuba kusimye ekyaliko ne kati sirowooza nti ekyaliko okujjaoludde ogikubako okujjaku kati ng'okubye ku simu ey'omuwala ebabbiramu ebabbiramu okay kale omulabi waffe omulungi wa Blaze Media emboozi ya Maama Muza bwetyo bwebadde tujja kuddamu ate tukomewo tumukyekingeko tulabe stage kwenaaba tulabe oba tunasobola ofunayo abayinza okubigezaako muyamba n'omulwanirirako oba oli awo ayinza ofuna obwenkanya n'okubeera ng'endagaano y'ennyumba ye emuddizibwa n'abo abeeko baana abaali mu lukwe olw'okubeera nga bamuferako ssente ze n'okutubeera nga bamukumpanya endagaano gye yagulirako waka wano
epoloti eno emuddizibwa. Sigala ng'otwekuumiddeko tujja batukomawo.